wale ebikazi byebwewe ebyo bijja binonye obutaala kuba serebu buli serebu yenawe wale ebikazi bijja byewoomya muyini box nange byampanga obusente dalize nebigamba mbubbi nabigamba mbubbi kubanga bijja bizungira muyini box hai kezi amuyo fani I like you nenga bijja ne mission ndala kuba wanka milioni sente wacho yasamira abantu bwe mwali muzawa mala kuita social media ntu aba wasente ebyo bikazi ebikulu ebikulu biriwo kukiyobola kuswaza kati kamilioni wababa yetaka kwetala ku kitanda bwe yageza ku kitanda agenda kusasula sente kakati ekintu ekiwaza kamilioni depression ya mukazi na family omukazi yamubbaka abaana n'abatwala mu America ate kwezi nakino kankikubuulire nti ebigambo byonna oyo omwana Marcus bamuyita Abba byayogedde Daniel yamutumya kutuusa message yabadde akola celebration ng'agamba kasajja gwe kakamilioni ofaddi enakasero gy'oli mpuliriza Jamufana jibulaga gwe Abba kiwumba tutudugwo kyana gwe nawe gwe mukazi gwe Daniel nze sivanga yo kwamba nayo oli musiru togenda kufuna yo taata wa Abba mulala nawe Abba togenda kufuna yo kitaawe mulala tali kamilioni embwa gwe nostuka nokusinikira ebinyo mu jajja they are evil kyagabe mu jajja awagula they are evil mbubaga batata bwalifa tulijera gwe mbizi gwe Abba oli kyana kitata enkuzala nsoba nokukuba emiggo wadoyogera oluzungu lwesitegeera tayiri kikaacho bonofa tebagenda kuziikayo mu America gyoli na osigadde oli musayi gwa kamilioni osigadde oli musayi gwa muzeyi mayanja osigadde oli musayi gwa mama wa kamilioni if you cannot respect your clan then you can even not respect yourself and your mother because oyo mwana yeteka mu grudge za mama we ne taata we ekitali kituufu namwe abasajja abandaba ku kamera yo nokwezi temuddamu kuyomba n'abakazi bamwe ng'abaana balaba nabo ate omusajja alina bw'ozaalanga ekyana nga kiri ku sayidi ya maama waakyo ekyo kizaalukuke zalina nazaalukuka ebirongo wabivaako saagala jazaala abalala nze kasanzaala ogwana nga guli ku sayidi ya kibama wakyo nga ngwesonyiwa nga nzaala omulala nze tali kintu manyize nawona depression sina kinyiiza ku nsi obola nze bagamba munvume bye mwagala kuba sina olaba famire yange tenyiiza olaba nsobola ozaala ebyala nemeka kati mbigabidde twala ngoenze kati nze bona we bankusalire kankusalira kakuwa kakati zibagembo abaana banteka ku stress mbumbulwa emmere bwomwana omanyi bino ebikazi birina ekizibu byagala nnyo okwegula mu baana bikulabiraga nti bye bibalereddewo abaana ebikazi birina amaalo bimanyi nti we binakyayisa omwana taata bweboba byagala nnyo gyebera birina kyebifuna mugaana Katonda yakuyamba buyambi okuwa ekyana ekyamagezi n'ebyana ebisinga byosanga bisindika wirubbalo bitunde nanasi kukuba byalina bamaama baabyo ababyagala nti babigasa kati agakazi galina okyusa mayindi kanfuma agakazi ati mugati ndi mubi galina okyusa mayindi nti kyabuvunaanyizibwa nnyo okuza omwana we ng'ayagala kitaawe ebyo ebikazi bwotoba kigamba kwezo oyo musezi kwezo yankuba tabalabirira tabasomesezza gyebuva ne gyebulaga oyo omwana bamuziika ku kijja kya kwezi tebajja muzika kuchamu nebona omutwala e Canada nebona omutwala mu America ngaba Abba gye bali bagenda kwakomya babaziika eri mu kyalo gye bakola ki kakati ate mu bulamu bwonna kwezi omuzadde tasobya mu maaso ga mwana kati kikyana kirabye kyana kito tugambe kamilioni anywa omwenge kamilioni alina ebikyamu bye Abba si yalina okubyogera gwe kwezi bw'ogamba kamilioni mwenka n'emyaka Zaba jiwe ngamba kamilioni his boss mu industry kuba muwe emirimu ne kamilioni akyogera bujjo nti muwaki nina capacity gamba kamilioni because tuli bantu bakulu nese ekyo kyana kye omuzadde omwana ne wabanga kyayogera kituufu talina right ndabyewo ebisirusiru tyokumanya omulembe guno gufudde ndabyewo ebintu ebisirusiru ku social media nga biwolereza ogwana omwana omuzadde tasoya mu maaso ga mwana oba ntatawo nga takuwa mmere noba ntatawo nga yakusuulawo noba ntatawo nga yakuba nnyoko asigala kitaawo tebamuddamu public kwezi si buli kituufu nti bakyogera bwe mutagambe kwaga ogana kakiwulira luzungu ate oluzungu lujja kunsumbuwa okwogera kinaabiwulira banaabiinterpretinga waliwo anatuza message gye kiri kirina software yategera byenjogera gwe kiwumba tuutu gwe kitaawo alina kuzaala ukukoddemu amagezi genda ofune kitaawo kakati tali kintu kinuma kwezi sawa zino nofa olina omukazi waka mukazi wajja kuntana neyeekabyamu tubanyebanyere kwezi emyakaana nyenyenye nga kumbe nawola kigamba mati sirika nga bakikwate ku mukono kiwaka ettaka nakwanya ebikazi bino biba biziika kikwata mu butaka bino kyenyinyala nekimana kigaa nekinaaba engalo kasita ofuluma bwoti kiddukira mu loogi kyefulamu bakimalako ennaku era gwe ebikisajjasajjamu ebiri kuno ebyesiga agakazi ku nsi muli bisiru
tibaba bakakuteeka mu ttaka nga kigenda eri kiyimba nnyimba za ggwanga kigamba agenze atuuke mirembe mukama muwe ekiwummulo tatulumba omuzimu tegutulumba ontuuse eggulu simanye tompisaawo n'omugenzi abadde tatuukawo okute mu nsonda y'omugenzi kweziva mu kuseka zenkwamu ebikazi watumanyi ebikazi kubuulira kigenda kigamba awo nokwezi abadde tatuukawo eyo ensonda batagiyitako bulungi maama omuzimu gutuwulira komaawo dadi bosikidde omufu oli mwana wa mufu kumbe ng'oli oli wakaba bakasibye dda wafunze zidda n'ebinnya n'akaba ekikazi kiri mu kuyimbira musajja mulala kakati gwe omusajja alaba bajjo kikyoyigamu kolerera nnyo nnyoko n'ekitabo wabanga akyali mulamu be bakwano b'abatuufu ekiddako baanabo naye abaana abakwagala si bino ebyagala agakazi kwezi bw'ozaala ng'ogwana nga aba we biri nga biri ku sayidi ya mukazi obizaalukukanga omanya wakola loosi nti gye bufaana gye bulaga historically and biblically let me show you that women are evil than even men we are not evil ani yakema Adamu okulya ku kibala omukazi sitandi yayita mukazi King Louis the 16th omukazi yamusula yamuga if they cannot afford bread let them try cakes arrogance y'omukazi nevaako kabaka mulamba okuluzinga ensi if you cannot study the Bible omuntu ng'ayagala okuba n'amagezi genda osome Bible ne history era kyova olaba buli musajja yenna yeesize omukazi agudde kwezi buli musajja ayende nnyo taba na successful saawa zino kumakya tugambe nina obukazi 10 kwezi buli kamu kaagaleeza enviiri kano kaagaleeza engato tugenda mu nnaku nkulu za Christmas tugambe leta asashumu have spend 3 million ezo million 3 kimandi omuntu atandikamu omutala gwa chapati n'ayingiza omutwalo naye oziwa ekikazi tekigenda kusiima kigenda kikusabya engato kirina gwe kigenda osaba ya time kirina gwe kigenda osaba data kirina gwe tugenda osaba engoye kirina gwe kigenda osaba ez'enviiri omukazi aba n'abasajja 10 nga buli omu alina kyakola kwezi okufuna omukazi omutuufu Katonda akuyamba buyambi lwaki njogera ebintu bino byonna Daniel yanyiiziza okutuma omwana to celebrate chameleon's sickness nkulaga bwe mata musobola kuyigira ku Daniel nti mubi nti abakazi muri babi nti abakazi you are evil nti abakazi you are satanism you are devil's agent nti omusajja yabaide mu komedi emulago gyali nakasero omukazi celebrating atuma abaana let me ask you a question kati aba byayogedde byongera tatawe kuddangulo bimukakanya kufa okimanyi nti mission y'omukazi oyagala omusajja afe kayinza okuba kati omukazi yonze okundabika it's alleged oba according to me as a professor omukazi ndabikira gamba kana akasajja ke kannemeseza okukola obufumbo obulala kwate tebakawanga divorce kati kagamba kati ekisajja kimugamba omusajja oyo atuvira wodi aturemedde tukole embaga endala kati omwana byeyayogedde yabadde andaga nti ali ku sayidi ya maama we kati akasajja kakutuke kakamiliyoni kammwe bali bagende mu maaso nga beeyagala kyokka ogwana ne gutamanya nti taata waago aguzaala bw'afa guli ogusajja oguwasa maama waago nago gusirusiru mbadde ati nkusomesa gwa magezi gajja mumpi guli ogusajja ogwagala kamiliyoni afe ompulira guli ogusajja ogusaba kugambe Daniel ayinayo ogusajja tagenda mwagala kusinga kitaawe nengamba tugambe in case in my opinion tugambe Daniel ayinayo omusajja kati nga aba babitadde mu kemiko bikube taata wabyafe omusajja tasobola kubyagala nga taata wabyo kubanga oyo simu era gye bufaana gye bulaga gwe kyana gwe ki aba nti ddayo weenenye you have to make a public apology you have to make a public apology to your grandparents you have to make a public apology to your father you have to make a public apology to your brother you have to make a public apology because you have contributed to the death of your father and you are less concerned about their issues between him and your mother because you are just a kid and you don't have to take a side. You have to be neutral as a kid. Sibuli kitufu nti bakyogera tugambe kamiliyoni mubi kamiliyoni yakuba Daniela kamiliyoni tayagala mwana mpuliriza bye kugamba ntayagala mwana omwana yalina right okujja okumanyira taata we mu public talina right eyembizi kakati ati nolaba webisirusiru haba yayogedde kamiliyoni yakubanga ayimba newe yandika kubye ne kafa bavuma yima kati vamu ebyo byolimu byekisimu nebyandi mukubye nafa you don't have a right to judge your father. A father remains a father. A father is your clan, not your mother. Even now if they are to do DNA we take it chameleon is part as your DNA chameleon is your clan. Mama wasobola okufumbira n'azaala abaana ebbali 10 asobola okwerabira tolangayo bakazi bane bakasuka ku lujja obwana ne bukula ne taata waabo n'akula omanye abasajja babonaabona kwezi omanye engeri omusajja gyabonaabona okubeezaawo famire ye
okimanyi omukazi agenda mu loogi mu bwenzi n'awoomereza yena n'asuubiza abantu ebiwuga ne yeerabira abaana naye omusajja tasobola kwerabira abaana be ate obeerabira otya omusajja osobola okwerabira omusaayi go naye okimanyi ekikazi kigwa mu laavu n'omusajja omo ne kyerabira gutolabaye bakazi bakasuka abaana ku mizigo ne babakasukira abasajja ne bagenda mu bufumbo obulala tolaba nga baana bagamba nsaakola ne maama wa okimanyi kwezi nti percentage y'abaana abawala tebaagala bamaama baabwe because bibirikale abawala baagala bataata baabwe era omusajja ozefubangayo kaluna yakuwa abaana abawala because historically biologically logically psychologically nti ekintu ekikazi tekyegana kikazi kinnaakyo nawe kenyini kyemmanyi osinga kwagala baana bo bawala agalenzi tugagala kubanga agalenzi gateesa ne maama waago ne bakutta ne bakuwa obutwa ebyo ebirenzi olumu nalowooza n'okulowooza oba ebikazi bye baka ku baana baabwe abalenzi mpuliriza nze nina ogwana nagukuba emiggo gwagambanga mami I love you I can't stay when you are not here please I miss you nengubuuza gwe yagala kwana nnyoko kakati era ogulongo ogulenzi oguvubuka gwa myaka 8 mami I cannot stay here I love you I miss kati ngamba oyo wana bwakule watabe malaya kati ze bawulira tibajju yazaala malaya ensajja kakati ebikazi biyigiriza abaana obwenzi nga bato I miss you mami baby kakati ngamba ekyo kiwala ekirezo kyalimu va mu byo kwazi na wese kakati amageza toli mukusinika binyo kakati ate okunyumira ndidole oli osirita kugaba bitu binkwatako ku mutima mami nakikwa ne video nga kitonyeza amaziga kiri mu kisulo I miss you kanasanga nachukubebe nebo cyali kikuwerezako message kati kumisi ari kisobola kumisinga kistegeera kimisinga mukazeera kati omanyi bino ebikazi biyinza okuba bitunuza mu mbuga za sitaani abaana bano nedde ekyo kinene kigambo towakana kwezi kati omwana abeera ate emotional bwatyo babiraga nnyo mukwano ki kakati bw'osanga ekivubuka nga kiri bwe kiri na kizala nga kino ate nakikola dde nga kino si kyana kyange kati naye kyali kyange nenga ne kati kino nkizalukuse mu mutima teri muvubuka akulanga ina dati love yikisi mama bajiba nayo ngetya kakati omwana omugezi kanguyigiriza omwana omugezi aina kubanga yagala mama we 50% nekita 50% nina abala bakikola nina abaana mpuliza nina abaana nga mama wa mwagala 50% nanga njagala 50 eyo gwe twalango wange kubanga sagala mwana achawe nenjagala omwana abemu amagezi omwana nabo omugezi omwana tasosola taba na side mama wa mwagala kyeka tata wa mukola ki amwagala kyenkana ate wegenderezanga nnyo omwana wato nti akula n'abamu ebi nebibira wano sided bibateesa ebikazi biteesa nabyo ne bikuwa obutwa ne bakutekamu n'omuguwa kakati zezenkaye nazo walabye nalabye full figure ng'alina ebikazi bikaya na bintu bya bugagga walabye story ya bagitani kakati byebyo nti ebyo ebyana byakula babiraga mami kati byefudde kati bino ebigambo byenjogera gw'omuzadde bw'olaba ng'ogwana nga guli wano sided guzaalukuke tolina kyofuna emanyi kwezi tolina kyofuna kuzaalukuka gwana kanga kimandi kwezo kyavaamu olina emyaka emeka 5 ku myaka 8 ojja kuba okyazaala bwempeza 10 kakati lwaki abantu abaana babamalamu nnyo omwana is not an asset is just a human being like you bw'ozaala kizolo ng'okasuka ng'oleka ng'ogenda onoonya omulala mwegendereze n'ebikazi bye muzaalamu nti muzaalamu bikazi ebijjankunene nti okimanyi nti omwana atwala 70% amagezi ga nnyina era bw'ozaalanga omwana omusiru manya wamuzaala mukazi musiru ate bw'ozaala omugezi manya nti gwe ate percentage yo nti omukazi yali mugezi naawe oli mugezi kakati gwe watwala yange nze ndi mugezi ate kati mu kibiina watwala ya mama wo nze natwala ya taata yakula sebo bosi genda omubuuze kakati lwakyabala bo batwaza ya nnyina ali kubanga abasiru lwaki mbatwaza ya nnyayo kubanga buli muntu akola ebyekisiru abakusaidi ya nnyina nti musajja tazitala nnyo okubeera musiru kwezi n'oba musiru saawa zino osobola okwerabira bazadde bo n'oba musiru saawa zino osobola okwerabira abaana bo n'oba musiru saawa zino bakuleetera olugambo kati kankuyigiriza omusajja kati tugambe gwe Museveni Janet aleese olugambo Nantaba aleese olugambo Amelia aleese olugambo tugamba ani Anita Amonga aleese olugambo Jessica Alupa aleese olugambo ng'oli mukulembeza oli musajja okimanyi nti gwe Museveni totaking a side okola kituufu naye ne batwalira Janet olugambo okimanyi nti ayinza ogakwezi bamutti kati kyebayita omusajja nti any leader you have to be mentally sober nga togenda ku lugambo ate buli osanga ng'omukulembeze nga mukazi yamusalirawo eryo nayo libadde bekkalu kubanga omukazi asologala president I don't like that guy is rock that guy I don't like kati omukulembeze bwe bamusiru
n'ogenda ku mukazi kyagambye kitegeeza you're not a leader, you are an idiot. Kimanyi nti abakazi ba influence nganyi babba. Anti ovola abantu omukulembeze omanyi lwaki Museveni abafuze. Museveni muyayi tagenda ku bigambo. Kobenga gwejjere nti ng'omugambye ekyamu tajja kukkiriza. Kobenga gwe Sale Musale ng'omugambye ekyamu tajja kukkiriza. Ne Sale tagenda ku bigambo. Ne Sale tagendera ku bigambo. Tagenda ku bigambo naye agenda ku kituufu. Ekika kye nkugamba nti omukulembeze olina okubanga olinga bbajikaniza okimanyi. Nze nsasiranya abakazi b'enkwana ne bambonyabonya. Omanyi mbamponye bizibu. Nzira n'enkwana omukazi ne oba mulungi otenga amasigwe mulungi asoose. Ogenda kukula ofeedinge. Bongana genda bakwagala. Ekizibu ekireeta ebikazi ebyo ebizibu biba bitrustinga bu boyfriend bwabyo. Naddala buno obwana obuto myaka 25 bwe babusula mu mukwano biwunga. Tebimanya nti boyfriend ajja kubisuulawo ate bikomewo bijjukire nti bajju yali mutuufu oba yali anjagala. Era njagala nkubuulire nti bano abawala emyaka gyabwe egy'obuvubuka bagimalira kuba fake masters na ba bad boy. Nti amala ku egy'obuvubuka gyonna bu bad boy bino ebirensi simanyi biganga sitika simanyi bu smart wire simanyi abawala bosanga omwala ng'akyali ku level yeegoma nti bana ekwezi mulungi kamwagalo ye musiru. Ati kakati musiru bulungi babulya. Ate ye bw'aba ayina okusiba. Si sente abakazi beegomba beauty. Omukazi asobola okumala obudde osobola okugulira omukazi emmotoka. N'asanga Megatron mu kkubo. Ompulira? Nga tugabe emmotoka eyina keefuddemu. N'agimukanikira. N'afuna feeling za Megatron okusinga gwe yagigula. Kituufu. Kakati n'ongamba abakazi. Kakati Kakati byegamba nze ndi professor. Avuga emmotoka yo n'agenda n'agyenderamu. N'agyenderamu. Omukazi ye muntu asobola okugamba omusajja nti jangu tekiriwo kigenze. Omukazi ye muntu asobola okwera mu laavu n'akaaba woowe nkuwadde ennyumba kigenda kufa gisikire nekitamanya nti ate bw'ofa kyekigenda okubonaabona kubanga akkiriza gaana kwezi between me and you era lero njogeza ku topic y'abakazi between me and you gwe bazikuwa abakazi eki bw'oba bebaseeko bakulamira ennyumba babiramba buli kimu balina kibatalamba mbadde nkugamba nawe ombuza ogezi oli musiru kakati omukazi ye mbadde njogera nti ebikazi kye bitamanyi nti babyagala nnyo nga biina we biri. Abasajja baagala omukazi ng'ali mu bufumbo obuli serious, abasajja baagala omukazi ng'alina wa ne bw'amala okukujjako ekyo kasita omusajja kwana n'akujja mu bufumbo aba takyakola mu value. Omanyi lwaki? Kubanga agamba olaba mubbi ewa kwezi katugambe wange nange bajja munzibako n'oliba mumubbeko. It's a chain of distribution. Abakazi kye batakola ki kye batamanyi. Okimanyi nti omukazi tebaagala nnyo bantu ba gentleman. Lwaki tebatwagala? Olaba Megatron yafuna omukazi omulungi naye amwagala kuba ti Megatron muyayi kati gwe kwezi tosobola kwagala Megatron yawasa omukazi ne ŋŋamba naye omukazi ono n'omusobole. Omanyi lwaki yamwagala? Because muyayeyaye ndaba ebigatto asiba ebiviiriviiri bijampa kati genda ng'okubya ekikalo omukazi akulabanga fala agamba laba omukadde ono ow'obutaayi kakati tamanyi nti bw'anaayagala kwezi yalina future ye naye obwongo bumugamba ziri engatto z'amasanda Megatron zayambadde okumanya ebikazi Megatron agula biri ebigatto byayambadde n'amugaba nabiguza simanyi muyina kirasike emitwalo 4 n'aleka gentleman liri n'aleka eddiba liri n'agamba ngenze kulera okuba ziri open kuliko akamasamasa. Gomanya abakazi abudumulasi bwayirira ku chain ezimasamasa. Mala lwaki abudumulasi yambalanga chain ezimasamasa? Nga yambala ebimasamasa. Nga bwagenda mu kirabu baga abudu ayakanga ettaala. Gomanya lwaki abasajja b'e Masaka bawalukaga bambala ebimasamasa. Engatto n'empale. Kuba bamanyi nti abakazi b'e Masaka baagala nnyo ebintu ebimasamasa. Ng'oyagala okukwana e Masaka. Kankuyigirize kwezi ekikulu leero wanjogeza topic. Ng'oyagala gwe ng'oli Masaka ng'oli mu kirabu ambiance. Nga tolina kintu kikwakako omukazi takwagala. Akulabanga fala atali ku mulembe. Gwe gendo yambale genda mu wino. Ogule bibulingi nga bimasamasa. Nga ate biriko langi y'omusoto essalambwa bwe biti. Ogende mu kirabu e Masaka. Bajja kulabanga ne kiyimba atule wali na nyine ambiance. Manyika kiyimba kakuba obukalu bwe kati kalinga bajja. Katula wali ne kasaba energy drink. Ngoyagala okuwangula abakazi b'e Masaka emitima. Genda mu kirabu ya Masaka mu abasajja mbawe emirembe teka mu ebigundi ebijerobera abiki bino bino bibulingi bimasamasa yambala ekisawo nekiba kya rais ngo kiguze nga kimasamasa oyambala ebigalo zo kiwala lukaga bambale nga tezimasamasa gwe masamasa wenna omukazi we Masaka gena kulabanga malayika katonda wa gwe yambala nga kwezi ngo li decent agenda kulabanga kataala kiki okimanyi nti abakazi baganye ebintu bimasamasa zimbadde simanyi kakati zatenga kino kankikubulire bobanga ono nyabakazi ba kirasi kati nkuyigiriza kwezi bwenzi vuga emmotoka y'ogende Entebbe district yesinga abawala abakirasi tebamanyi bikorolo kubanga korolo babeere banywi ba mwenge bamalaaya tebamanyi bimuyenga muyenga babeerayo beeraga bakafuna busente tebamanyi bugolobi ebugolobi babeera baba bantuntu we batutu bategera bulungi bw'oba oyagala omukazi kwezi ng'owulira oyagala omukazi owa kirasi
nzala nembera stress mvugako buvuzi nenetolako mu ntebe nendaba omukazi nenkwana jokwanire Entebbe nze njagala kuwasa Ntebbe wendiba wakuwasa nti bw'oligenda Entebbe nti disitulikiti zino zaawukana nti omukazi w'Entebbe tayagala bimasamasa nga w'e Masaka omukazi w'e Masaka ye ayagala waluka gaawe ayambala emisoto egimasamasa ayagala abudumulaasi we ayambala engato ezimasamasa naye kati omuwala w'Entebbe ayagala kiraasi asobola okwawula kiri kimasanda kya Megatron n'akyawula neno kirakisi ya bajjo nti Entebbe ye disitulikiti eki talina ki sole kiki kati gwe bimanyi sole yaggwe ni musiru kati gwe ate ina sole mokasi ni bwezitu weziba mana yeba kuyita mukadde batuufu kati ate yagala efaana n'ekyo ekigatto kyo ate ne bagiyita mokasini teziba na sole kakati sole kakati bwetu bizakula oyina emyaka emeka kankubuuza nti oyina emyaka emeka kakati emyaka gyamwe tewaliyo ngatto bwe ziti mwayambalanga ziri zimasanda kakati mbadde ngamba tyenkwana y'Entebbe yawukana ku nkwana y'e Masaka omuwala w'Entebbe bw'omuyimiriza omugamba hi dear how are you doing I'm Kwezi Robinson I'm a businessman how are you tagenda kukaluubiriza kubanga abakazi abaasoma tebakaluubiriza nga Masaka naye w'e Masaka olina okuba nga ovuga Primo olina okuba nga ovuga aliya zino empya ezazze zikawundo olina okuba nga ovuga aliya enkadde kugamba ate Primo eyo giteekako engege mu maaso amanye nti ova mu Lwera bw'ogenda n'okwana e Masaka nga tolina ngege tebakwagala naye ow'Entebbe yalaba nti oyambadde kati t-shirt ya kirasi gikwateko uli abwempunya soko uli kati ow'Entebbe asooka kumasalinga kawo kunyako bulungi bakayita batya kati gwe kiki omanyi ku nsi ye watubuuza otya abantu gafe batumanyi kati ow'Entebbe agenda kulaba owunya otya akamwa owunya perfume ate njogera muntu bwega naye bwoti owulira nga awunya empunya kintu kikulu naddala kati nga ggwe omubi oba nganzi tulina okuba nga tuli bayonjo kati password y'okwana ng'oli mubi kakuyigirize mwe abavubuka mwenna nga muli babi nga bajjo mulina okuba nga muli bayonjo nga temulina wawunya wamu nga muwunya bulungi akamwa muwunya perfume mwambala bulungi kati nze nyina bya African wear byennakozere byennyambala bya bbeeyi buli kimu bakinsaba emitwalo 8 kakati ekisaati kya mitwalo 4 sikyenjagala obiba nekibayita identity ebya African wear mbadde ngamba ti enkwana y'omusajja omubi ekisooka olina okuba ne ssente ekyokubiri olina okuba omuyonjo ekyokusatu olina okuba nga oli bize towanya bakazi budde toweegula olina okuba ne bajjo Ikwezi oba bajjo Theory ndiziseremuna ku mukazi atanjagala simumalirako oti nze era saagala sobola kusanga mukazi nannumya nekukwana ennaku 3 mumbe nga baby do you know that I love you I miss you nyoko I ignore you ignore me I ignore you back what am I dying for oyina ebyokukola kati nawe omuvubuka tomaliranga obuddewo ku mukazi atakwagala osanga ekivubuka nga kikanga wali omukwano gwange promoter ennaku zino abadde agenda kufa omukazi yaŋŋaanyi baŋŋaana batyanze ow'erinnya namugambye ayima akacuga nnyoko kaate kacuga kitegeeza ki kibi ekyo kinene tebaŋŋamba nti mpemula kino oludini kyagambye nti mpemula mbasi anti njogedde simanyi kinene kakati bw'osanga ng'omukazi n'akulumya mwesonyiwe the best solution omukazi bw'akwematirako nawe weematire mu mutima weeteekemu nti abalungi tebannazaalibwa naye omusajja asanga ekiwala n'alabanga ekigalala ky'abalungi nze kitali kunze bajjo nze naye kusanga oli mulungi nnyo era nkuyigino walinga kuba manya kuba nze sagala kamanyiro ku bikazi ava ne mu bya ssente kuba kati nsiiba ndaba abakazi abalungi omanyi lwaki nkyalemedde okubasa ne Bugembe nategera lwaki Bugembe tewasa abakazi tebaggwayo era nsekerera buli muvubuka ajja nsekerera buli muvubuka ajja niyemalamu n'alwala olwo omukazi bulungi nnyo oba wakalaba owakabina ow'entumbo n'ayita wali oba wakalaba ow'entumbo owa figa n'ayita wali oba wakalaba owa figa owa feesi n'ayita wali kakati omuntu omutuufu you become regularly olwekimanyira n'ogamba let me settle down okitegera bunu kyengamba let me do what let me settle down nti buli osettlinga down w'oligwira ku mutuufu kuba Kwezi ekintu kufuna mukazi kizibu nnyo okusinga ssente nze ssente bunaku nzifuna naye omukazi kizibu osobola omufuna nga alina empisa nga kireke ekyo kibadde kigenda nnyo kati kiki otawulirangako nze nkitegedde otegedde ki kiki nga tatambula bulungi mu okutambula kiki oluusi nga taseereza ligenda mugga kale omusajja omukulu byayogera twakola eddakiika mmeka Kwakwezi tategera munnemeseza bugundi tukola eddakiika mmeka munnemesa puroguramu ya Lubongo ya tukole essaawa tonsirwalirako
nze nkola eddakiika 4 kati oyina ekitaala kyekimanyi tubikoleko mu nzikiza buli kimu tulina kuba na ttaala temunteeka wali tubeere wano tumulisemu ettooki kwata ettooki ogimuliseemu kweza ni gwamanyiira information eyaki ono ayagala agenda mu loogi ono ekimusumbu ayagala agenda mu loogi yafunye ensolo kali yafunye ensolo emuli bubi alaba nga eddakiika 2 tasobola kuguma nze nkubuulya kati kiraya nti bw'olya nga olinawo oluumu wano nga sibimanyi ntandike kwabye sikusanze naye kati tetumulabye yambe kati tetumulabye yogera ngo wekakasa gwe sagala ate kutandika kusala ko bigambo layira amazima sagala kusala ku madugo olina kwezi ove ku mukazi oli omweru oyo nga bwatunula mbwakuone ompita mwana muto ebirimbe megatroni ndi omulalo ayogera byenjogedde nkusanze mu meeting yaki onsanze ndi na kiraya nti kiraya nti nga muli enkoko omukazi takusuula ddalu agasi ddalu ekwezi kyofana kuba interviews kati ngudde eddalu akati nze nkwana ntebe wentebe era entebe yeva abakazi abalungi kakati mbadde ekugamba nti conclusively omwana wa Kamiliyoni yakoze ensobi mbadde n'obusungu luli ekyano ekyo kyenaga kuzaalukuka Kamiliyoni nkwadde essaawa 48 anti basiru omulembe gwayonooneka bawumba tutu bangi kwezi gye buva ne gye bulaga omwana omuzadde takola nsobi eri mwana oyo mwana yabadde atuusa message ya nnyina nga bwenkoze eki nammwe abakazi mwekube mu kifuba mulekerawo okuteeka abaana mu ntalo z'abaana bammwe gwe Daniela noba olikolota Kamiliyoni taata wa Abba omusajja bw'akwambulanga n'amanya ensundu ekuli ku kabina gwe Daniela n'amanya ensundu ekuli mu bukyala bonna bonna omuwanga respect olw'ekyo Kamiliyoni amanyi Daniela muto nawe yakola ki katokola nsobi kumukyaya abaana be nabakikaki kubanga ne boonoyenda n'ozaala abaana 10 bali abantu bagenda kufuuka bakika kya Abba ng'abaana Muzeeyi Mayanja bazadde na Kamiliyoni ujja abaana mu ntalo gwe mukazi gwe nammwe abasajja mubanga mukwanenga abakazi abalina culture kyova olaba nze njagala nnyo Abaganda n'Abasoga n'Abageso they respect their culture kwezi nazala mu bakazi Abanyarwanda n'abakazi Abanyankole kirizagana basosola Ebiganda Omunyarwanda ayagala Munyarwanda munne it's their culture olaba ofaana bw'oto n'akakaatiko ne bw'oyagala omukazi Omunyarwanda n'amala nawe emyaka 4 n'akuzaalamu amaana obeera kyamuzizo gye bali mu kika kyabwe that's their nature era advise men abalina depression temuwasanga abakazi Abanyarwanda kubanga baagala Abanyarwanda baki ate babitobanenya itiside yaki nzera nyigira nnyo omuntu afuma Abanyarwanda mu byobufuzi mpulira nzero yawa Abanyarwanda mu Uganda okimanyi bado kimanyi oli musiru nze navuma buli muntu asosola Abanyarwanda nze tali bantu benjagala nga kuba bazaddemu abaki Omunyarwanda anyuma kuzaalamu n'omukuwa kyayagala n'akola ki kubanga ne wakutwala ewaabwe bakusosola ekiganda kino bagamba bagamba kati nze ndi kizike sinze mubinga gwe naye tuli babitwenka n'obumu toli mulungi n'akakwezi muli mulungi waako obutayi gomala okusonda obusonzi obulungi busonda bugenda ku ngato notekako engato ya black matching ne face olaba essaawa inawe oyambala masamasa nga walukagga nze ondabyeko ekintu kyonna nze ondabye masamasa n'obusuuti akoze osinga kati mbaleka kati omukazi Omunyarwanda tasobola kutwala kikwezi waabwe bamugamba oleese biki omukazi nowandibadde yandikwa omanyi lwaki abagamba nti Abanyarwanda benzi because Munyarwanda ne bwaleeta muganda we waka nagamba n'omuganda omanya nti balina engeri zaabwe kakati bwobanga okwana omukazi mmanya weakness mugenda musome culture Abanyarwanda balungi nnyo tubazaddemu naye tasobola kwagala muganda tebasobola kweyagala bya ddala nze nsinga okulwanyisa kye bayita tribalism naye kati gwe omusajja nze waliwo omusajja yali abeerawo yalina akeedi awo ku Luumu street nonya big zone wenansana street tugimanyi basatu yanga munayo omusajja ng'azaala abaana be bameka ng'abaana bakula omusajja ng'azimba n'akeedi awo sagala kwogera nnyo kuba yagwa eddalu lwa mukazi nkulaga omukazi ng'akeera ku makya ng'atikka abaana abatwala e Canada ng'agenda tagambye musajja n'agenda nga n'ekizimba akitunze yagenda okuwulira nti yawasa Munyarwanda munne ani yakuba essimu soko ndako tomukwata tomufula bizi muleke omusajja n'agwa eddalu pakati atambula asamba bipapula
musajja watu yagwa musajja watu na muganda kati omunyarwanda bwakuzalamu abaana giwera emyaka ameka alinonya munyarwanda munne kubanga itisetabwe waawe okuwasa munnamawanga naye ate envumira ababasosola mu byobufuzi ti ffenna tuli bantu ffenna tuli bannayuganda naye obanga olina oguyinda ogubinga bajjo bakwezi tuwemalira mu baki mu banyarwanda kubanga tebasobola ku appreciatinga tebasiima bali ba Isirayiri tosobola kwezi kuva n'ogenda Isirayiri n'okwanayo mukazi kane kamilioni ensobi gye yakola kuwasa Daniel nga tamanyi ggwanga ki ompozi ng'ofunyemu omukisa do you know why I respect Babi naye kusanga ng'ovuma Babi nkukuba Babi ye munyarwanda yekka asoose okutwagala nga ffe Abaganda is the only credit I gave that woman Babi tayendangako abadde n'omuyaayo we mu bigatto nga tebanagaggawala nga bwe bali abadde ngala Megatron bwe yafunye mukazi we Megatron wafunye mukazi mu kyotala mu kikulu mu kyotala abakyotala tebafumba mu kyotala wa alimetulimba mukyala muganda kale temusosola kati mu banyarwanda mulimu ate abalina credit kati Babi she's a special she's what special era Babi bw'omusanga respect her nti yeyagala ekivubuka kye banyomanga bajjo mu biseera enzo omuntu gwenkwezi omukazi gwepa credit ye muntu akwagala nga talina kyakubalako lwakuba nti namwe nti omuwala alina laavu oyo Babi gye mikisa gy'alina omanyi lwaki Katonda babulessinze ne bagaggawala because the woman she was real to the man naye ennaku zino kwezi bakutuma onoonya omukazi tafunika Paulo Kafero yatuka kuva mu nsi n'akolumira ne Katonda n'agamba omutuufu anemye okuzuula Paulo Kafero yalina erinnya nga ye Prince Job of Africa yalina ssente ebiseera ebyo yafundikira agudde ku bisirikirwa naye abakazi be yayagalako obwagaza bonna yatuka n'agamba Mukama simanyi enneeme yange neebulayo omutuufu anemye yaga agenda kufumbirwamu yatuka n'awulira ng'akooye abakazi bonna bamukola kwezi okufuna omukazi okwagala omanyi nti obeera n'omukazi mu buliri kwezi onzita kwezi onjagala kwezi wo akikola ngekikongoola towulira ko bantu babeeramu buli omukazi n'ayita Megatron ng'ali naawe kwezi tokiwulirangako ekyo oli musiru ku myaka 5 tekikolangako nga weefunugwa ate ebisajja bimanyi okwefunugwa nanga Megatron onzita apatayiti weefiira tokiwulirangako kati wegendereza ekintu kye bayita abakazi abakazi bakoze kyamaanyi okutta abasajja n'ayita bajjo kyokka n'osanga n'ogusajja era nyiigira nnyo ebisajja byonna ompulira kwezi ebinyiigira abasajja nga bakwanye bakazi baayo ensobi eba ya mukazi ebikazi bikwa kye bayita seduction omukazi asobola okwambala akantu bwe kati nakuseducinga kati bwagwa ku kwezi ow'amaddu kubanga abasajja abasinga mwalwala kabootongo ti kabootongo aweakeninga brain n'otandika okuwoomereza towulira ngo bagaa nti bamalira mu bisambi wali aba masturbatinga oyo nabeera kabootongo nti kabootongo aweakeninga brain ne gundi bagiyita batya emisuwa naavu neuric system is it ina tewasoma kakati that diseases zaffectinga spinal cord spam gye ziveeyo kabootongo bwakuluma gundi spinal cord system eyo ng'otandika okuwoma buli mukazi gw'olabako gamba yosinga abadde tolanga kuba bakazi basajja bavubuka bakuba bakazi bufaananyi era kwezi obadde okimanyi nti omukazi aba naawe nga takwagala kati ng'engeri gy'ofaanana ezzike naga kankiweeko naye ng'alowooza Megatron n'akuwerako mu kifaananyi ky'omusajja omulala kyogamba okwezi tokimanyi 99% mu Uganda ate gwofaana bulungi 99% mu Uganda abakazi bwe mwebakala baba balowooza ba boyfriend baabwe ekyo nakyo kigamba abantu 99% abakazi abafumbo balowooza abasajja babajjako mbuzi tebakulimba nga tewasanga omukazi nolowooza mbu omukazi okumuwoni ng'akuyamba buyambi omukazi ngambye abeera naye mu buliri ng'alowooza James yamuggyako embuzi kati wali wakaaba Kampala wo jinja aba alowooza bikale bino James yabikolanga obutuufu daba kikozi kiri kuno kintuyaninako ebituyo byakyo kwezi bino James yabikolanga era wano wabagamba nti bamala abalubaale wooli yabamulinye kakati we end up nti 99% mu Uganda tubeera mu fake love kati ye Daniela ayinza okwezaayira kamilioni abantu ng'alowooza muntu yamuggyako mbuzi kati time neetuuka nga byeyabala kamilioni tabifunye n'adduka mu Amerika n'agamba akasajja kano ke kafe kaveewo nfune ogundi naye ne kamilioni tawoolezeka ne kamilioni kalina empisa embi naye akubawadde mu bubi bwako this time nkawolerezanga omuzadde sikawolerezanga ki omwana sobola kubeera ku saidi ya mwana wadde kamilioni mubi kamilioni naawe okuza oli myaka 5 6 kyusa mu mpisa zo
ogera myaka nka kamilioni wejjemu ebintu byekyalo omusajja talwana omusajja tayomba omusajja tavuma abantu kamilioni oyo kamilioni singa ye number 1 wa Africa naye agakolobero gakoze ge gamulemesa okuba number 1 naye atasobola kubeera kusaidi ya mwana ng'avuma kamilioni amwe pale kati nze kamilioni ekyo ekyana nze nkizaala kyekirongo kati nkigunjula ng'omuzadde kyovulaba nkiyita kyana because amwe parent nkizaala bwe tula mu kamera I speak as a parent not as empisa za kamilioni kubanga si buli kituufu nti bakyogera kwezi olwa saazo nawe nkulabamu obukopi n'obutalabira bulungi baana bo naye omwana bw'ajja mu kamera nze ngambye waweerera nze nakafulumya kale ntegedde oweerangirira bayinza okuba bakuyamba buyambe bakuyamba nakati abakabi bonna bakabi kye tebakuyamba osobola okukolera omwana gwe gakiva ku mutima gwe bw'atasobola gulira muntu mazzi ga 200 kati gwe nkuyita nti sikuwa content gwe tofunamu tobiteekayo onyamba tobiteekayo nze bicontent byo mbyagazaki nze bicontent byo ndakyembyagaza kale sigo nesibyeko tosobola gula mazzi ga 200 sikiwa content kikwezi kyo naye mwali munguliddeyo ku mazzi kati abantu batasobola kugula mazzi ga 10 omuntu atasobola kugula mazzi ga 200 awulira ati omwana kakati olirange olina emyaka tuloni ndi naawe omuntu atasobola kugula mazzi ga 200 awulira ati omwana ku diguli kitegeeza kwezi naye abaana abo bakola DNA ondabika obutaba bulungi namaanyi ga kisajja yazala mu Banyarwanda kati era genda bakole DNA oyinza okwana ngaowoggana diguli 3 nga bakuzalira buzaalizi kati omanyi nti omusajja akuza abalongo bange okimanyi nti omukazi nange ekisajja kyebawa ati njogera mazima ekisajja kyebawa abaana bange kiri ekibakuza ebyana birikula ne binnoonya kati kati waliwo ebisajja ebyasirwa nebitukuliza abaana bafaana Banyarwanda zinazala mu Banyarwanda abaana benda bansinga obulungi olumu era nze okakasa nti omwana wange mala mukola DNA sosobola kubeera mubi nozala mukazi kati nze nzala mu bakazi balungi bokka abaana nobalaba koli balabako kwezi olyegaana si sente ekyo ka siri muntu kati nze nawe afaana obubibbi tutune mu kamera gwe Megatron nga towayiriza ne batunulira face Megatron yango tusibako ekiwera kuloniza ne kweza nasi Megatron bamukusinika ebi gwe kwezi afaana na bufere bwerere Megatron nze ne kweza ne afaana obufere okimanyi ayina kajentomani face kana akali innocent tonkwatiranga genda okwatirira ennyoko genda weekwatirira ennyoko onkwatiriraga kumanyo mbonkwatirira kigo tosobola kwekwatirira okwatirira kakati tosobola kwekwatirira okwatirira bale lubongoya wange simwogeddeeko kakati lubongoya obudde butugenzeeko sawa mmeka leka ndabe weze kati lubongoya wange ndaba bamuvuma mbulwaki yesimbawo saagala muntu avuma lubongoya programu edda kugenda babulira ebya lubongoya tukoyaga baka ga parliament agatasoma twetaaga abantu bano mu parliament twetagayo katana waiswa lubongoya Museveni bagenda kwewola obutabalika 105 ebibaka bya parliament bibutise matama ekizibu kya parliament eno kyefunye kutwala bibaka bitasobola kuteesa abasajja bakoze ddiiru ku parliament eno kakati ekyokubirimu abasaba mu lubongoya munyankole musoke mugobe Museveni omunyankole abalemye ogoba ate mulemesa lubongoya mukkirize nti abanyankole babafugadda ne tribalism wano yaggwayo ne mbadde njogedde ku byamukwano sogedde ku byakubasosola ngambe temubawasa kubanga kalicha yaabwe beyagalanga baki naye kakati wano tukyaliwo twayibunale bagende waabwe kyokka abafuga okumanya bina Uganda n'ebiganda tuli bisiru abifuga munyankole kati temugamba Museveni agende ewaabwe bwe muba mwagala temwagala lubongoya yesimba omuganda ne Museveni agende ewaabwe bwe muba mugoba lubongoya mugobe ne Museveni abiremye okugoba biri ku musajja ali soba eyanoga bina Uganda omusajja oyo asobola okujja n'ateesa kati lubongoya you can sit down with lubongoya and you negotiate power kati Museveni tugambaako yayinza ku negotiate nga nani mu parliament kuside the opposition oli Ssenyonyi ali Malala yatuuka mpuuga mufere mbuuga musajja bwa DP obubbi ebibanja ku byalo kakati oleke lubongo ye substantial candidate oleke katane substantial candidate oleke
mufumbira ngo jamo kubera loko nti alina amaalo ne mufumbira is a good man nenga alina amaalo amaalo just kuvuma avuma abantu kyokka kyekikola ki kasa kinamugwa mufumbira is the best candidate but you can sit down with Lubongoya tasobola Lubongoya alina ethics of a leader talinga Nyanzi manyo omuntu alimbanga Nyanzi era abantu bonna balilonda Nyanzi bafunye ekizibu twamukinako ne muganda we John nakabyogere twamukinako ne muganda we John ne muganda Nyanzi ntegese ekivulu generator yange egenda kusika nterako emitwalo 10 yanimba zizo zituuse zize twadamo mukubira Nyanzi abantu abalilonda Nyanzi mbasasi yagaba emotoka nange efiriddeko ku kkubo kakati Lubongoya tasobola kukola busiru bwa Nyanzi bwakola ki by the way singa Lubongoya ali mu parliament singa kyagwe tafuna bizubu byafuna he would have been the best leader of opposition bamma muri serious mu abagala ebyobulu Lubongoya temumukuba because it's the sober mind we have in opposition tulinamu abategera basatu tulinamu Lukwago Kyagulanyi Lubongoya ne Besigye ne Ssemujju kati mpa abategera kubanga njagala tukiriza tugane Uganda wejja tugakibaita power sharing ogaba n'obuyinza kati banatwana bana bagenda okunegotiatinga obuyinza kubanga muwoganye mukoze biki mwagala bakabampande abantu bagala kujja no bagane Museveni agenze kumacheta surako uyadduse nze siri mu ebyo nze ndi mu bintu byaki you need substantial leaders to represent you ekizibu kya parliament mwatwala obubbi bwa masimu mwatwala obunaku mwatwala obulwadde bw'enfaana mwatwala kabotongo bwaluma mwatwala obusajja bu masiikini kati bubafuukidde ekizibu ate okumanya bu masiikini obwo bwe bukuba Lubongoya mwatwala obusajja nga mumanyi kuwaana Kyagulanyi simanyi nga mumanyi kuvuma Kyagulanyi na kuwaana Museveni kuvuma Museveni na kuwaana twagala sabusajja twagala abantu abagenda otesesa eggwanga lino osobola okuleka product ya Lubongoya gwe Lubongoya bategala kwesimba wesimba ku mpaka bajonze simanyi obagenda batamanyi naye mutiiti zitategeera gwe Lubongoya twabakanga kanga nti simanyi wesimbe ate nawe katana muje mutwala ebifeeno tabajja tumanyira ebiganda bimanyi kuwoga na bwoganya bina action neemo Museveni abiremye bwe batabyagala banyankole bisoke bigobe Museveni baba kwezi ogoba otyo omuntu omunamawanga nga munamawanga yakufuga yatwala eggwanga lyonna kati akafa ko Lubongoya kayagala mboka amanyi nnyo okusinga Museveni atwala eggwanga kakati akakafa osobola okukavumira omuntu kakati osobola okugamba kubanga is substantial okimanyi mu parliament omulimu basebamala be bategeera kati ng'ogyeko Sebamala Ssemujju mubaka kyategeera omulala Sebamala Ssemujju mubaka mbulira kwezi tegeera va koli zolo amambulira nawe yogusoma Sebamala Seggona amulala ani kati waliwo n'abavuma Seggona is a substantial leader ng'ogyeko naye akola ddi ntagaba wadde ekikumi